olunaku lw'okulonda genda olonde ddayo awaka. baba bulayo eddakiika 3 oba essaawa emu okubala kutandika eddayo olabe kandidate wo gwe walonze ya performance atya. Nange nkubira omulanga naddala bato bange temwetaba mu kikola ky'effujjo kyonna. Kino nkibagamba bw'ova awaka ng'ozze kukola ffujjo tegeka n'abaana akuleetera emmere ku poliisi mwe banaakusibira, kubanga omulimu gwa poliisi guli very simple. Kola ki? Keep land order. Kwatisa mateeka. Teeka ligamba ki kye bajja okukola. Tewali nsi yonna eyinza kutololeetinga muntu akola ebintu ebiri to the contrary, tebakulimba. Ekyo nkibagamba. Bino byempulira mbu Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Okabanje. Nkabanjani. Nkabanjani. Kungo ina account mu bank. Bwe nteeka sente zange mu bank ne bampa deposit slip nga nzirayo wakakitegeeza proof nti yes, Kyagulanyi, Yoweri Museveni, Mugisha Muntu, Nandala Mafabi bonna balina ba agents ku polling station. Sibe kiri sibe kiri obaze bwebo obubaliddwa bwebo. That's it. Olumalo bubala DR forms bonna ne bateekako muki omukono. Kati nze nkabanja ntya gwa alonze nkabanja ani n'ekyo kye batatuddamu because no Kyagulanyize ababyogera mbabuuziza kankubuulire mu muna kye mutamanyi. Kyagulanyize smart businessman. He knows he wants to be number 2. He wants to have like 50 or 40 MPs continuing ngafuna sente za iPod period. Like him or love him, is a smart businessman. Okitegeera. Ate kino nkirayiranga ntya Mungu akola oluko ku Thursday ke kagenda okubeera the most peaceful election day in the history of Uganda. Really? Gwe bw'ova waka ng'onywedde enjaga, olidde omulondo, olidde emmamba, embizi embisi, n'ogamba nti ogenda kukola ffujjo, abasajja bakambwe. Basajja bakambwe. Nalibi emotoka nga byetalo kuva ku Friday. Basajja bakambwe. Deployment yeyongeddeko abantu bangi olova. Omuntu ayina okufiira mu kalulu kano ng'olina Oluganda ku mubaka kubanga bino bya gavana. Yes, it's on record. Ababaka bafunye sente zitamanyiddwa bungi. Nenze Frank Gashumba candidate wange mu kalulu kono alyago Yoweri Kaguta Museveni. Era olunamala okulonda nga ngenda ku mirimo gyange. Ogwange gwa kulonda Museveni si gwa Kakuuma. Togenda kuuma kalulu. Nga Kakuuma ntya nalondiddwako okukuuma kalulu nze Gashumba. Mu mirimo egyampeebwa gyonna temuli mu egyampeebwa gyonna temuli mu egyampeebwa gyonna temuli mu kujjamu bantu fiya bagende balonde. Ogwokusatu kulonda. Ebyo Kakuuma si byange. Era akaluka nale mu kanabbibwa I'm not responsible. Kubanga kwa assignments ezampeebwa tekiriimu. Mobilize people. Olya. Bajje mu fear. Mwera bampuliza ku radio 4, radio 7, radio 8. Tewagenda kubeera omuntu akulemesa agenda kulonda. Kera kumacha londa candidate of your choice. My candidate is Yoweri Museveni. Olya. Gobobo ulyanzi candidate omulago oyagala genda omukoleki omulonde. Daya waka. Nebyo Kakuuma si bibyo gwampuliriza okujjako nga bakulonze ng'oli agent wa MP oba president. So wogenda okulondera Mwami Museveni gwogenda okulonda. Yes. Obuvunanyizibwa bwa agent. Yes, si bwange. Nze laba ndi ku radio 4 n'ogwange kwogera. Abe Masindi bampuliza ogwo si gwange. Technical team ya radio 4, radio 7 n'abe Masaka Kabanda alina okumakinga sure nti byenjogera bikola ki bituuka. Nze nga nfulumya engalabi yange nga ngenda malayika nga mpa ku juice nga nebaka. Kiwedde. Gashumba sinze nteekako microphone zino. No way. Kiringa nga wakanze nze awaka nze sikamula juice ekyo tekiriyo. Amukamula wali. Sifumba tekiriyo. Soza ngoye washing machines wezi sizigolola. Okitegedde? Ogwange guli gumu kujja ekitanda kiri mu ssuuka njeru nga nebaka.
Kitegera ndoza. Kati nze Frank Gashumba nze manja akalulu ngambanja kabanja ndi. Ngeri cheka egendo kosibo kabanja. Okabanja mu kitubulire. And they are not saying it. Kyagulanyi yayimba oluyimba nti buli omasi bakiwani. Ndiye? Buli omasi bakiwani. Kyagulanyi is a smart businessman. Ye kyafa kiri kimu kubanga akalukano na confirminze gine emyaka 5 NUP efunye 24 billion yavudde ku 24 billion ezijiwebwa kubanga bakuwa sente okusinzira ku babaka ekibiina ekisinza ofuna sente okimanye NRM bakiwa sente okusinzira ku kiko Kyagulanyi kyafa gine emyaka 5 asigale nga ye leader opposition nga government emuwaki sente kati gwe omwana w'omunaku mungu ogendo kabanja okabanja otya wakaleke dani kiwani baka kusese n'ekirala bwemala okubala mu kitundu letise wano wetuli mwena mukubako DR forms ngemuloka letu commission ne police ekagoberera kati jayenga labiyo ngo ogoberera motoka eri kyemwerabidde nti bolondere bunga Kyagulanyi nawangulawo ba Museveni nawangulawo akosike kalwa kali final baino bugata for the entire country abentoloko Tololo Arua Kisolo Mbale ontegera ndowooza gwe tobeera nti olwokuba wangudde mu kitundu ekyo ntino kandidate wa wangudde ki eggwanga lyonna ye mindset gye babataddemu nti kandidate wa wangula entinda kitegeeza wangudde eggwanga lyonna no tekiriyo electoral commission banga kyokulangira akalulu up to Sunday ku Sunday tugenda otegeera Museveni awangulidde ku mmeka kubanga alina okuwangula ze sirabangayo bavuddeyo nga mu kalukano nga wagira Yoweri Museveni kyetagenda kuteesaako owokubiri Ekyagulanyi kimanyiddwa mu kalulu akawedde yatugamba nti tubimukwase kati yabituddiza mu kalulu akawedde yagamba mubikwase Kyagulanyi mwe mulonde ebisigadde byange kati yabitukwasizza anti kati waliwo protest vote kati kankubulire kitaffe yatubuuzanga nemwe muli ya Meriki oba Ruto a civilian president ya managinga Kenya ne Suluhu Tanzania he's a civilian. You are not dealing with an ordinary president. You are dealing with a certified muyekera Yoweri Kaguta Museveni ya managinga emyaki nsiko atufugidde emyaka 4 buli myaka 5 ayina ekipya kyakola ki kyayiga tomulaba nti ali mu kombinga ebitundu byonna enkya lwakumeka enkya lwakubiri ye kampeni esemba yagenda kuba kololo kati okuva ku Wednesday agenda kubeera mu yeekera Mwami Gashumba starting Wednesday mpaka akalunkalangiriddwa kino nkikugamba agenda kufuuka mu yeekera ndayiranga ntya Mungu okuva ku Wednesday saaba yeekera Yoweri Museveni agenda kubeera in charge of this country paka akalunga kawedde Museveni talina kintu kyatwala for granted twaba mu State House luli ssaawa 7 ogw'ekiro ng'atemyanga timba naye abaagala okumugyako ng'enjaga gye banywedde tibamanyi kiri ku ate talimba wamutegeezeza twamutegeeza nenva ku simu nenkubira olyo nenga president bwati bwabeera talimba nze sigumuse minuji sigimanyi mungi yankubira amasimu aba busy then he micromanages kyava tufugidde eggwanga lino talina kyatwala for granted Museveni bwaba yeetaaga information ku radio 4 ayinza okukubira kirina natakubira gwe kungu station manager nakuba direct yes agwagenda okukubira nga 95% information agikola ki agifunye ajja akugira luvannyuma naye yafunye byeta information yonna gye yeetaaga bannakalungu mu ennamba kakasa nti ekkubo lyaffe okuva mu nnyendo paka gomba ligenda kukolebwa kubanga akaffe tubadde nga akazinga akatakolebwa namugamba muzeeyi
nkwegayiridde mu kino ekisanja tukolere ekkubo lyaffe. Yatume kubo ndine mami yawo okuva mu Nnyendo paka gye likoma ekigo ne lite Villa Maria ne ligwe Kalungu ne gende Bugomora ne ligende Kyamuliibwa. Ai mami ya Uganda muri mutano we ngaganyabo nzi yazalibwa nayo nebyale bimusibikola ki tobimanyi yalimenya okuva mu Nnyendo paka Kifampa nayo gane kigambo Kifampa. Wow. So to run this country oyina okubeera sober ate oyina okuba nga oyina listening ear ku buli muntu owuliriza olya. So kyenkugamba kino nkimanya okuva Wednesday saaba yekera agenda ofuga eggwanga lino kati gwe gyengala byawaka ng'onywedde walagiwo onywedde mamba olidde mbizi ojje nti ozze kukola fujjo bajja kuyoola kino okungu tokidibetinga nako ate America esetize president embi nti bo bakwata abantu bonna nga bakoze eki bamagamba abo balaba abo okuva leero bagenda kukola 24 hours abo baddamulira abo okitegeera tewali nsi etoleratinga fujjo. What I highly suspect efujjo ligenda kubeera nnyo mu babaka. Ontegera ndo yes eryo fujjo ligenda kubeerawo banzibye ti banzibye eryo lye fujjo ligenda kukola ki ligenda kubaawo ne kuba president tatawaana kino kankikubulire don't even dare dream. Okay. Kubanga government kino kintu kyogera nnyo ne mukisaamu amaaso. Museveni aleetedde embe Somalia, South Sudan, DRC, Equatorial Guinea. Alimu atya ntinda nakulabye najja nankumbi nateete omusajja amekesa amacupa ngoleeta endeku omusajja abuusa emigga abuusa agayanja ngoleeta omugga namwandu nalonga adduse mu loogi ng'alaajana gwe embeerero ogiyingira owulidde. So bino si byakusaagira mukamba buulire kubanga ekisooka ayina experience. Njagala ombulireyo president omu nkulekere wano mukono gwange gwe baali bajjeeko mu bwegugungu nga yava mu nsiko tomentioninga Gaddafi yavangako mu nsiko yakola